ekirimu sala okijjemu ne batambuze bannaffe bano bwe badde batambula. N'olwekyo tubawa amagezi, tubawabula, tetubasaba. Ebiro by'okubasaba byaggwawo. Free Dr. Kizza Besigye. Free Ajobed Rutale. Free Council Aaron Kizza. Free all political prisoners remanded, our NUP brothers and sisters, all civilians, and those other civilians remanded on orders of this kangaroo outfit. Don't free them today, free them now. Salayo kooti teyatulese bubi okutwaliza awamu, yatusanyusizza nnyo. Era nze neebaza omulamuzi Saabalamuzi yeebale nnyo, yeebalire ddala kye yakoze, yeebale nnyo okwanukula omulanga gwaffe. Abantu baffe ebbanga lyonna tukabirwa bawozesa mu kkooti y'amagye, emisango tegiggwa, tewali kigenda mu maaso. Na tuli basanyufu n'ekyo ekyafulumye nti babajje mu kkooti y'amagye. Yeebale nnyo, yeebalire ddala. Naye tusuubira kinaabanga be baagambye nti bateebwe. Ono omwami yagamba, waliwo omwami yagamba oyo akulembera amagye n'agamba nti bajja kuwa ekkooti ekitiibwa ekinaba kivuddeyo. Kati ndowooza ekivuddeyo banaatuwa ekitiibwa ffe tulinda lunaku batugamba kunoona bagole baffe. Nkiwa nti ne mwami Museveni naye ekintu ekyo akiwulidde, tusaba bantu baffe be banaabatuwa. Kuba tumanyi kkooti gye babazza, tumanyi gye babatwala. Naye tekyandyetaagisa ate kutugamba ne babatwala mu kkooti gundi olaba batugambe kimu nti abantu babakoze eki. Babatadde kyekikulu kyabyo. Tulajanye ebbanga ddene. Naye omulamuzi yeebale nnyo, yeebaliddala okuwulira okulajana kwaffe. Era yeebala ogamba nti tebadda mu kkooti y'amagye. Ekyo kikulu kuba tukikabiridde ebbanga ddene. Senga aba afuluma ebwekyo okumutegekera. Kuba n'eggulu yonnyini bankubidde essimu nti bagambye nti nawudde nga kubagamba nti bamutadde. Abansanyukirako abo babadde bangi naye nakomereza abakomeeze ne mbagamba tekinnaba. Oba anaafuluma ati, oba anaafuluma ati, oba anaba talina yadde kantu, oba talina lugoye. Kyana kiri obulamu bukomyewo, kasita abeera ng'avudde mu kkomera kijja kuba kimmala. Ebyo ebikoko n'ebiramansi bimufumbidde bangi babimutegekedde nga sinayenze. Bangi babimutegekedde nga sinayenze. Ate kati nze ekyange bwe kibula aba analya kyani. Naye nga mwami Museveni awulirize ekyo naye alagire. Nti abaana babate. Kuba kati obuyinza busigadde gy'ali nti abaana babate. Omulamuzi ye yamaze omulimu gwe. Naye okuwa ekiragiro kyo kitiibwa ng'omuntu omukulu eyayogedde. Bata abaana kubanga bwe yagambye nti balina musango. Kituufu tebalina musango, nabo ekyo badde bakimanyi. Abaana tebalina musango. Naye nakidde nga bagamba nti emisango gyonna egibadde mu kkooti y'amagye zisazibwemu. Kyonna kiwulidde ku mawulire. Kati nga bwe kyayogedde nti kisazibwemu, balina kufuluma bweru. Aisa Kabanda, abanja Yasini Sekitoleko. Bali mwenda. Kwabe ngamba Yasini Sekitoleko mbanga bali basigadde. Naye bali mwenda. Bonna tubaagala ebweru, tubabanja. Naye bali kunjigga. Namu okweraliikirira nti bayinza okuba baayogedde bwe batyo naye ne batabiteeka mu nkola. Abantu baffe ne batabakola ki? Ne batabayimbula. Naye nga bambi tusaba gavumenti eteeka ekitiibwa mu ebyo ebyasaliddwawo mu kkooti. Abantu baffe babaleete mu kkooti yonna bateebwe badde mu baana baabwe. Kubanga ebbanga ddene baasibibwa naye tebalina misango. Bannange tumulinze. Bwe banaaba bamuyimbudde tetumanyi na kye tugenda kukola. Tetumanyi. Tusuubira n'enkoko ntono tujja sala nte kubanga tumulinze. Emyaka ena mingi kubanga kati agenda mu 5. Sigadde nze mukyala Kalanzi Sharif Tibwa Silivia. Amannya agange nze Tibwa Silivia mukyala Kalanzi Sharif ali Kitali abadde awo babadde bamuleeta mu kkooti y'amagye. Naye tuli basanyufu nnyo ku nsalawo ya kkooti gye baasazzeewo olunaku lw'eggulo.
nti emisango gyonna egibadde mu kkooti egibadde gibavunaanyizibwa ng'ate ffe tetugimanyi nabo tebagimanyi giyimirire bagibaggyeko babatwale mu kkooti yonna abantu baffe babatuwe badde ewaka abaana bagenda kudda ku masomero babalinze era abaana baffe baasanyuse nnyo ebawulidde ekigambo ekyo kitaabwe babajje mu kkooti ey'amagye tusaba gavumenti eyimbule abantu baffe abaana bagenda okudda ku masomero nga balabye ku bazadde baabwe kubanga babalinze balina essuubi nti bazadde baabwe bagenda kudda kutuka olukizi ne bagaana okwetonda ne bagaana okukkiriza emisango bazira n'olwekyo abo tubeebaza tuyimirira nabo bagenda kufuluma era tubaagala out today maze okusaba saabawandiisi ono atandike okumobilizing entambula egenda okubanona gye bali yonna era bonna ekirungi tumanyi gye bali okujjako bali be baabuza abakkiriza nabo tetubasalira musango tubagamba bugambi nti kakati nga bwe tujjeewo akakuukulu ke baakozesa okubatiisa mukomewo tukole omulimu ogw'okutaasa ensi eno omukadde tumugamba tokola ntondo wuliriza buwuliriza amagezi agakuweereddwa n'okuwabulwa wabulwako okole ebyo by'olina okukola ng'akapoliisi akakiiko ka polisi akakwasa abapoliisi empisa n'abasirikale b'amakomera balina akaabo ke kakiiko constitution ke bakkiriza okuteekawo bo ne bakakozesa okunyigiriza abo abalina ebirowoozo ebyawukana ku byabwe naddala abawakanya effugabbi n'obufutubbazi bwa mutambuzi munnaffe omukadde w'entebe bwe twavaawo kwesimbawo kuvuganya kw'omuloodi ono ne bagamba nti bagende bagambe nti olw'okuba ye ne muganda we Kalebu Alaka nti ekkooti ya Tumwine yabasingisa mbu omusango gw'okuginyooma nti nebasasuza eshiringi 1,000 nga za binusu nti tayisaanidde takkirizibwa kwesimbawo bwe twamanya enteekateeka yaabwe ne tudduka mu kkooti etawulula enkaayana za ssemateeka n'etuwa ekiragiro omuloodi ono kwe yasinziira okwesimbawo n'avuganya n'akulembera ekibuga okumala emyaka 5 ng'omusango ogwo tegukoleddwa tuba tukyali awo ne zireeta mutambuzi munnaffe Honorable Mike Abaziguruka omubaka w'Ennakawa mu kiseera ekyo ne bamuvunaana nga omukadde w'entebe agamba nti yali ayagala mutta era abantu bangi baatugamba nga muwolereza muti omuntu abadde ayagala okutta omusajja oli ne baga eyo yennyini y'ensonga lwaki mba nteekwa ate oyo okumuwolereza kaakati ne tuddayo mu kkooti ya ssemateeka neeyimiriza era ono mumulaba abadde Honorable Abaziguruka atambulira ku kiragiro kya kkooti ekigamba nti bayimirizeemu okutuusa nga omusango guwedde ne gugwa mu kkooti ya ssemateeka gavumenti n'etamatira n'ejulira kakati oba ebadde ng'ekolera ku butamanya buweddewo bayibuli egamba nti bali balanga ebyo ebyakolebwa mu biro eby'obutamanya kakati ebiro by'obutamanya babanga kyebadde beekwasa biweddewo kati bamanyi abantu abali mu makomera ku biragiro bya court martial oba kkooti y'amagye nga bwe badde bagiyita okuva n'essaawa eno si lwaleero naye kati ku ssaawa eno baliyo mu bumenyi bw'amateeka n'abalina emisango gyonna egibadde gibavunaanibwa mu kkooti y'amagye gyonna gisaziddwamu baba bakyayagala obavunaana babagambye nti fayiro ezo bazitwale mu kkooti eza bulijjo abo ababadde basingisibwa emisango egyo nga baajulira oba nga bateekateeka okujulira babagambye nti bagende mu kkooti zino eza bulijjo zeetegereze ensala yaabwe nga bwe yakolebwamu ziddemu zibawulirize mu ngeri ey'obukugu ensonga kkooti kwesinzidde kwe kubeera ze zino wammanga nti bw'oyingira obuyingizi mu kkooti y'amagye eyo nga bwefaanana olabirawo obutali bwenkanya
kati ate bwe gutuuka kuffe abamanyi olabirawo obutamanya ffe abaasoma ne tutegeera amateeka olabirawo obutamanya nga bujjudde bwetimbye ekkooti y'abatambuze bannaffe abo ebisaanyizo byabwe temulimu kumanya mateeka weetaaga kubeera kintu kimu nti oyambala combat omanye okuba saluti oli musirikale saabalamuzi alina ne watuuse n'agamba nti nga bw'oyinza okuyita yiyo omulamuzi n'omugamba ennyonyi eyiyo tikka abasaabaze ogenda Ethiopia oba genda mu theatre e Mulago kwata ebyambe biibyo omutambuze munnaffe oyo yazzaako abantu olubuto lumuluma lulabika lulimu ekirimu sala okijjemu ne batambuze bannaffe bano bwe badde batambula n'olwekyo tubawa amagezi tubawabula tetubasaba ebiro by'okubasaba byaggwawo free Dr. Kizza Besigye free Ajobed Butale free Council Aaron Kizza free all political prisoners remanded our NUP brothers and sisters All civilians. and those other civilians remanded on orders of this kangaroo outfit. Don't free them today, free them now.